Kwaniza mu program Omukeeze ku nsonga mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Program Omukeeze ku nsonga tuli ku Salam TV saagala weerabire. Nze Twaha Mkiibi. Olunaku olwaleero tubuza myezi mitono ddala Parliament eya Uganda okulonda ababaka abagenda okubeera nti bakiika mu Parliament ya East Africa. Olukiiko luli olugatta ensi ziri musanvu. Ensi musanvu okuva wano mu East Africa okuli Uganda, Kenya, Tanzania, kati ne DRC atweyunzeeko, South Sudan, bonna leeta tugende kati awo we tuli. Mu lwokaano olwo Julius Buchana, NBS live at 9 kwali. Julius Buchana sokola msaba tulaba. Abatulaba ku Salam TV njagala obbala musane ekira musajja sinze. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Salam. Amina sebo. Buchana. Amawulire wagasuula wono ganze ngenze mu Parliament ya East Africa. Abalabi baffe nno baagala nti bakwesunze baagala nnyo bakulabira bakulira ebikuva. Nze zuno sebo. Sebo we bali kusuula amawulire. Lwaki wasuula amawulire? Lwaki wasuula weddimu eri kuli mu ngalo ogende yayaane ne liita najja? Njagala kutegeeza abatulaba nti saasulawo mawulire. Waliyo ababaka ba Parliament bangi njagala obbakumenyera omubaka gw'omanyi obulungi ennyo omubaka w'ekira municipality. Ssemujju Ibrahim Nganda munnamawulire. Betty Namboze bakireke omubaka w'ekibuga ky'e Mukono. Yali muwandiisi oba mu lupapula ki? New Vision. Yali w'amaanyi nnyo. Tuyina bannamateeka bangi mu Parliament nga ssaawa zino bakyakola amateeka. Tuyina abasawo Dr. Chris Baryomunsi, Dr. omusajja Weebuyikwe, Honorable Weebuyikwe, Lulume Bayiga. Bonna bakyali basawo. Basoma obusawo babikola. Banna business nga babaka bakola bo business bwabwe ne bajja ne bakiika mu Parliament. Sewungu takyasomesa. Sewungu consultant. Yeebuzibwako mu byenjigiriza. Ennaku ezo namusanga yagenda kusoma mateeka. Yasoma amateeka era kati munnamateeka omutendeke eri yaweebwa n'ebbaluwa emukkiriza ogenda mu kkooti n'awoza emisango. Kati gwe amawulire togavuddemu? Amawulire sobola gavaamu. Munnamawulire asigala munnamawulire ebbanga lyonna ery'obulamu bwe. Naye ekisinga obukulu nti munnamawulire buli munnamawulire we yeenyigira mu byobufuzi abeera wa njawulo ku balala. Ababaka b'ensoso kuwa babiri okuli Namboze ne Ssemujju enkola yaabwe mu Parliament ogiraba si ey'abalala era mu luzungu bakiyita being exceptional. Lwaki kijja bwe kityo? Munnamawulire aba n'obuwongo obuyinza okukwata ensonga ezitrendinga mu nsi yonna. Nze wombuuza ebyomuzannyo bya Baddawo John nsobola okuwa ttiimu nga 5 zakoze zitya yawangudde ekyendi yasudde. Ate nga tokola bya mizannyo. Ate nga sikola bya muzannyo. Wombuuza ku byobulamu nsobola okukubuulira nti ssaawa eno monkeypox ali e Congo bagamba twekuuma ayinza okusala najja eno. Bwe tugenda mu byobufuzi nenkuwa kyoba oyagadde. Bwe tugenda mu misiine kugamba nti Kipulimo yakoze bwati ne bwati. Kirimo yakoze bwati ne bwati. Kiputege yakoze bwati ne bwati. Munnamawulire y'ensolo y'ebyokutegeera mu nsi yonna. Era bw'obeera ku kyalo Twaha gy'obeera wobeerawo abantu ku stage oba mu ka trading center nga balina ensonga gye bakubako endere bagamba katulinde Twaha gye. N'amasimu ngafuna. N'amasimu olina ogafuna. N'amasimu ngafuna. Twaha yalina gye waliwo yankubidde simumanyi. Yankubidde ng'agamba nti wammammawo okugenda mu NRM kitegeeza ntasobola kubeera nga asigala akulembera ekibiina. Ansa gye namuwadde yabadde abamu tebasanyusa naye nze njiwa kusinzira kumanya kwange. Naye ate ekyakikola kutadde ku loud speaker bonna babeera batudde oluusi n'okuteekawo sebe bazitaddewo naye kankolage nti Twaha esimu enjiri naye yagatubulira amazima. So ensonga bwezito bwe ziri naye nga munnamawulire nawe bagenze bannamawulire bangi bagenze mu bitongole nga beboogezi by'ebitongole. Peter Kawoju ali mu Umeme. Tugenze ku omwami ono yali mu KCC n'avaayo omulala naye akyaliyo Kalumba yali munnamawulire. Tugende mu ebitongole bingi ebibadde ne bannamawulire nga beboogezi baabyo nga ate ne batuukayo ne babeera bankizo nnyo. So munnamawulire nawe waateeka ekigere tasigala ekitongole ky'abagenzeemu tekisigala kyekimu. Watuddeko ne weefumiitiriza noga nti kati nnyingira ebyobufuzi noga kaŋŋende ebyobufuzi bya Uganda obadde obiraba okumala akaseera tebyakutiisiza? Mwami Twaha ebyobufuzi sibisaanise kati. Waliwo ssentendekero emu eri awo ku Ntebe Road bagiyita Nkumba University. Naliko guild president waalyo.
Nkumba nali group president w'enkumba navuganya n'abaana ba FDC navuganya n'abaana ba NRM n'aba DP nali ku kya independent nemba ku bakalulu nasinga n'obululu 400 n'obululu 56 eyanzi yali mu bululu ebi yali mwana wa FDC yali muwala so nkulaga nti ebyobufuzi bitandise kati mukaluka nakabadde akabiri abiri mu nengenda kwesimbawo entebe ku kya LC5 naye omutima ne gusooka ne gwesikamu nkola nnyo ebintu byange nga nsoose kubala nalaba ng'obuwagizi tebunanywera bulungi nensalawo nendeka akalulu ako naye nga nali mu nteekateeka buli kimu nga nkifunye naye ng'obuwagizi sibwekakasa bulungi. Jonas Butyana aleka district nga tannanywera n'agenda mu parliament nga n'owekotida alina omumulonda wabala otya? Mukulu twaha wabala otya? akalulu ke tugenda mbakayita college vote. College vote abalonda bona babakuŋŋaanya mu kifo kimu so osobola bakonvinsinga ne bakulonda. Naliko mu kalulu kawunsa oba okamanyi Uganda National Students Association nti bakuŋŋaanya ba delegates basatu oba mu district za Uganda zonna ne bagenda mu kifo kimu ne balonda mu kulembeza agenda bakikirya mu ggwanga lyonna kye bayita National Uganda National Students Association. Akalulu ako kaali Arua ne simawo n'omwana yali wa Makerere University nga bamuyita Burubuto n'essaawa ya leero akyebuuza ku bukadde 47 bwe yateeka mu kalulu ako. What? 47 kuba twali Arua St Mary's Girls Edioffe nze enkumba yampa baasi ya university yokka n'amafuta nengenda n'obukadde obwo yansingako obululu 24 ezakulya zakulya nakubeera milioni 2 zakulya yansingako obululu 24 ku milioni 47 ekikulaga ki nti nakunga buli mwana enjogera ya kunga bannaffe gye bakozesa ffe twagikozesa dda nze nanga yimba kimu Butyana kunga era abaana baava Fort Portal abaana baava Arua abaana baava wawagira Butyana naye ekyenjawulo ekyaliwo nti omuvubuka kati akyeyambuuza wakikola otya ku ssente ze nalina saasobola kukonvinsinga baana bali wadde bampa akalulu naye imagine gye nakusingako ntono yali ntono etiisa n'okutiisa. Yes nali nsuubira ninza n'okukuba hands down totofuna naye nakakola nalina ssente naye Mukama yampa ekisa nti bwe mba njogera n'omuntu kizibu nnyo obutanzikiririzaamu. Kampeni zo oyimirira ku kikwogera kyewulyamu wali nti oyo musajja mwogezi oyo gw'oyimirira ku ki? Mwami Twaha akalulu ke tugendamu kakumanya ki kyogendamu. MP wabajja mu parliament abasinga baagala maanyi tinjagala bwe ntuka ku mukolo bagambe Honorable Twaha Mukiibi atuuse olwoka osibe kooti bwoti bagambe omukulu atuuse n'entebe yo abadde yagikuuma n'akubako enfuufu osobola otuula obulungi. Akalulu ke tegendamu kakutegeera East African Community kyeki. Nze nkola masters in international relations and diplomacy ndi mu gisoma olunaku olwaleero naye namejalinze mu EAC bannange bamejalinze mu EU bamejalinze mu gwegala East African Community era bwe kataligirya onawulira nze nkubulira nti akalulu ke tugendamu atamanyi ensi zino n'omukago guno ogugatta ensi eziva mu buvanjuba bwa Africa bw'oba tobitegeera birimu tokeetabaamu kubanga tugendagenda ku floor of parliament ojja kuswala mu line ya independence bakyajja oba twakawera kati 12 naye mukalulu ka 2017 abeesimbawo bagamba n'ebyawandiikibwa amawulire gawandiika baali 48 kuba namunigira ng'ojja kubona ba NRM bweronda tukyali batono naye abasobola babale abasobola babale abo abasinga bagala kukola CV zaabwe zibeere nnungi abalala bagamba nti wenkenyigira mu Museveni nandaba oba oliawo baradc mbufuna bali kukyakumulaba bali kukyakusaggula gwe toli kukyakulaba nga nsaggula nti oyinza osuulawo omulimu noga nti kangende wali bandabeko nedda muzeeyi nze nkoledde NBS yemu ku TV kyasinza okusasula obulungi ekyo sagala kikweko n'endowoozo yonayina NBS TV kyasinza okusasula obulungi ku ggwanga guno naye oba osazeewo n'ogamba kwogende mu kalulu mu media houses zonna sagala tutanye ensonga ku ekyo n'abakolerere wala bakimanyi nti omwana ali ebbali abana kuyingira mu media center wotuuka enaggulu kasozi awo otegera kyenjogerako oba okitegeera so embeera bwetyo bweri naye
nze okuvayo ne ŋŋamba kaŋŋende nesimbewo akalulu kano nkabalidde omwaka mulamba sikatandise kati tewakayingidde jjo nkabalidde omwaka mulamba nabadde mpita bwe nti mu maaso g'ofiisi ngenda okulengera ofiisi y'omukulu nga nzigule ngenda okulaba nga akutaddeko omukono bw'ati okudda emabega bwendi nga nengera Julius Buchana mukama wo akutaddeko omukono nga yenze sebo kyavudde ku ki mulina omukwano ogw'omunda kyavudde ku ki mukulu tuwaha gye buva ne gye budda weewalanga nnyo okuva mu kifo nga tosiibudde ne woba oyombye n'omuntu nga temukaanyiza ku nsonga emu omugamba nkusaba onsiibule emirembe tomanye olugendo lwe lugenda kubeera omukulu oyo namusaba ne mugamba omanyi ngenda kuva mu kitongole kyo naye ngenda kwenyigira mu kyembadde njagala ennyo Joshua Buchana nkujjukira ng'oyingira NBS era mu kuyingira NBS eyo yagamba webale kujja okubeera ku tiimu empanguzi bakiyita winning team welcome to the winning team era bwe nali nyingira NBS eyo nayina amaanyi mangi era ngenzo gita nga nkyayagala okukolera nga nkyayagalwa kyekyansikira n'okunsikira ngamba oba nsigale oba naye ngaenteekateeka zange nzikoledde omwaka mulamba nga ne byeŋŋambe siyinza bayowayo akalulu kano ketugendamu kakubala olina kubeera na namba z'ababaka n'ogamba nti bwemba nina ababaka 5 okuva mu east nina ababaka 5 okuva mu north nina ababaka 5 okuva mu western n5 okuva mu central nina obululu 100 kotandikira bwebwe mpusaawo 2 oba omaze tewetaaga bululu mutwalo ababaka bali 529 ekinene nnyo wetaaga obululu 150 akalulu kano kakolebwa katya akalulu kano omubaka format eri etya onzirusiza emisinde mani mukama wange oyo we namugamba nti ŋŋenda naŋŋamba naye kyekikutwala ne mugamba ngenda mu byobufuzi ntekedde ebbanga lya mwaka gumu era nsuubira kati neetegeesa okugenda okukunga abantu bannonde esalawo n'agamba omwana wasalawo okuva ewa kitaawe sagala obeere ngaomwana oli gwe bayita prodigal son eyagenda nga tasiibudde bwe yatuukire ne bigaana ate naye alowooza ku kitaawe yagenza tamugambye atadde afuna omukisa gwe naye kitaawe yali wagonjebwa nnyo yali wakisa namugamba komawo we yakomawo era n'amwaniriza nagamba omwana wange wuuli banaye mumwanirize ngaakoze n'omukolo okwaniriza omwana we naye naŋŋamba ekikulu si kyakukolera mukolo ng'okomawo ekikulu kya wagenza otya nafuka mwena wasine mugamba mukama wange nkusaba onsiibule emirembe kusaba onteekeko omukisa gwo nkimanyi wemba ngenze eyo ng'oli musanyufu bingi bijja kuntuukako byebimu ku byenfuna ennaku zino ndaga itwala mukama wo ng'akusibula mu mirembe kintu ekyo kyali kirungi kitegeeza oli mwana mulungi oli musajja mulungi mukama wo akusibula mu mirembe gy'oba toyombye okola ki nze nakulolayo ne wenfuuka MP yakikira Uganda mu EALA ebirungi byonna byenfuna next media inako 10 ku 10 kubanga yenfudde kyendi Buchana ng'owaana nnyo ekintu kino sikuwaana amakamu okulidde ne wobeera oli nfuuzi amakamu okulidde ne woofuna omugaati ogamba twawuzeemu kitundu balyeko nange Buchana ng'oli ku TV wano wennyini TV ya Kin njagala oyogere ebigambo bino njagala mbuulire okoledde abantu bangi ab'enkizo kyankizo ki Kiini Kaliisa kyalina kubakozesa abalala Kiini Kaliisa si boss Kiini Kaliisa si boss Kiini Kaliisa mukozi munnaffe ekyo sikirabangako walala bosi omulala tukanagamba mukole kino mukole kiri wano kwaki waliwe bati toliraba Kiini Kaliisa ekyo ng'akikola ayinza n'okujja mu lukiiko lwe mutuulamu n'atuula emabega n'otamanya nti nawaali naye bosi omulala atuuka mu kifo n'olaba ensasage omuntu nakola ati mwana n'ayita wali abadde awandiika n'asigala ng'awandiika tamukuba munye esawe nangoba Kiini Kaliisa waliwo ne bye bagobera mu lift ayimidde mu lift naye oyimirira otya mu lift naye Kiini Kaliisa gwe mukuba next media talks ne mukuba amazina mwenna ne mulya enkoko ku sowaani yemu musimba layini y'emmere nasimba emabega nakusanga ng'ofuluma nakubuuza oli bulungi nze yampako olimu amafuta yansanga nfuluma naŋŋamba leka toli bulungi naye ng'onyize mu mmotoka nga mukulu akalibi kano simanyi oba naatuuka
oyo tuuke waka omutwala eki kiwamafuta naye nzaani gwaziwa omukozi gwawa omusaala kitegeeza ki nti oyo si mukamaawo oyo mukozi munno mukwano gwo ate mukozi munno okitegeera ate buli muntu ekyakikugamba ku next media tewali nze n'omukozi yayingidde eggulu mu covid kampuni kumpi 10 bukyana wonoyingira mu bya covid ate programu ejja givuga kuba ate ng'ovudde ku kampuni ez'amawulire kampuni n'endala abakozi z'abagoba z'abakola kiza nakati bakyali mu bitundu 3 kati ate ez'amawulire zo bwe zaatuuka awo ne zivuya buvuya twasigaye tufuna omusala gwe gumu va ku musaala end of year agaba bonus waliwo omukozi yaŋŋamba kiki kyakoze kino kati ng'ovudde awo nze nali nsula ntebe mu biseera bya covid yanzija entebe n'anteeka mu woteeri eri awo Kikoni naŋŋamba olugendo lw'entebe luwanvu sula mu woteeri emyezi egi nga nirandu wange tandabako webalapera nti otambula naffe program Omukeeze ku nsonga awo nkukkiriza osooka oyiteyokko toddeyo ku lugendo gy'oyerekedde mu Parliament ya East Africa bangu ki bw'olabayo setup eri etya osookedde ku bwangu anti we twabadde tuli wadonga nti kasito kapchalinga 200 bamema ba Parliament bo katandikirawo akalulu kano kalondebwa babaka bokka abakiika mu Parliament ya Uganda bokka abaka bali 529 ababaka abo baba balonda abantu 9 abantu 9 abo Uganda beerina okusindika mu mukago ogwo mu Parliament eyo abantu 9 mokka kuba ba NRM 6 aba opposition 2 ne wa independent omu naye embeera nga bweri ago ge mateeka Uganda ge yasindika mu mukago naye omukago gulina amateeka g'okulonda ge gasindika mu Parliament yaffe so amateeka gano abiri ge tusindika nabo ne ge basindika eno galina okugobererwa ekintu bakiyita mwamaga amateeka omukago gusindika mu Uganda bakiyita representation okukiikirirwa omukago gwo gwokerera ku kukiikirirwa Uganda yateekawo nti ekibiina ekiri mu bufuzi kirina okufuna 3 ku buli 100 representation oba okukiikirirwa nti ffe nga kibiina ekiri mu bufuzi tulina okusingako bano betukiikirira kuba ffe tusinga obungi mu Parliament tikatufune ebifo 6 nti opposition erina leader of opposition mu Parliament kefuna ebifo 2 aba independent nabo kafuna ekifo kimu naye ate omukago gugamba nti mu Parliament yammwe bwe baba ba independent batuula ku side ya opposition kitegeeza ba opposition kitegeeza osofuna ebifo ebi ekibiina ekivuganya nakifuna ekifo eki so bamala okulonda omubaka yenalina waakwata peni bwati nga liwali mu bbaafu alina otikinga abantu 9 omukago gwekiyita best 9 nti bwatikinga bukyana n'atikinga naweza abantu 9 tayongerako ng'azingako ng'ateeka mu bakuli wali bwe bamala okulonda abantu 9 abo bagenda kubala Twaha afunye bumeka Bukyana afunye bumeka Gundi afunye bumeka bwe bamala okubupanga mannya ku mannya nga bonna babupanze nga batandika okubala nti 1 2 3 4 5 10 2 Twaha 10 23 Bukyana abantu 9 baba n'obululu obungi ku bannaabwe bwe bagenda ekyewuunyisa kye kino nti NRM ebeerina omubaka omu oba 2 abafunye obululu obutono okuba independent kagezese oliwo NRM ofunye obululu 5 naye nga ba independent abalala bayiseewo aba bafunye obululu okusinga nze owokusatu n'ofuna 5 n'enfuna 9 bakusuula gwe NRM n'otwala nze dindako kana akalulu ka numbers si ka kibiina ekibiina kikuyamba bukyala ate kyoyingizaawo nga kipya mbadde sikimanyi ke kalulu kano kenkusomesa olwaleero tekiri ku line ya NRM tekiriiko ate kati ababaka kati banyiivu nnyo olwokuba NRM yasakulinza babaddeyo banyiivu tebasalikako musale bagamba tebaleese bebaagala ate n'abalonda bapya oŋambye nti Parliament mpya si yasindika bali kankubalira ababaka 123 ba independent abamu bali NUP leaning abalala bali NRM leaning abaka 5 mu 7
ba NUP FDC ina ababaka kumpi 3 kumpi 13 DP ina ababaka nga baabo UPC ina ababaka nga baabo NRM ina ababaka 332 obomfuna kwabo bonna ebitundu 8 ku buli 100 bapya bano bonna kubenjogeddeko bonna ebitundu 8 ku buli 100 bapya tebamanyira bamaze omwaka mulama mu parliament basoma bosoma parliament enamba tuwanise nnyo only 20% be babaddeyo be baaliyo mu parliament ye 10 ne bakomawo nga ekyuse nnyo parliament ekyuse era mulimu kati mpuga gwali mukola kusomesa babaka bana bapya ekyo kukola mu parliament ye rules of procedure otambuza otya bill otambuza otya motion okola otya research 80% oyogera ku NUP oba oyogera ku bonna NRM FDC DP yogera kubanga Sebamala yakajja oba yagala kuba kumenyere Sebamala yakajja omusajja webuyiko wayogedde ko Dr. Bayega yali abadde ku sabbatical leave bali bamukuba akalulu yakomyewo obukomi nkuwani omulala kisaache Kayondo bonna bapya tugende mu NUP atawo tobala NUP abali mu parliament ye 10 banamboze bameda Segona banji bampuga bonna bali batono tewaya na 15 ku bantu ku babaka 5 mu 7 abali mu parliament ye 10 nga bakomyewo obukomi so ndowooza nti ate bavubuka kati wala biddenzinga bukyana tubalina kyakukola aba tubagire muvuka munnaabwe ligwira ddala musaako yaabwe mbula kalevu twabadde ku mukolo gw'okulonkinga embaga ya zaake nga waliyo ababaka beesimbyewo nange naye omwana omu yakutakisi naga bannange nga tuvudde ku byembaga omubaka ali wano nga talonde bukyana ajja kuba nkoze bubi ate nga n'abalala bazze okwesimbawo nga nabo babazze niye ng'alaba nze alina agenda y'ekivubuka bw'oba okuba kampeyini buli wamwogenda kati yewadde muno gaba tugende kunoonya kalulu kati enkyo ojja kubeera mu NRM absolutely gwe buli wamwolaga kubanga bonna balonda teri atalonda abanupu balonda aba FDC balonda aba UPC balonda aba DP balonda kati oli bukyana wa mikolo buli mukolo gwonna era oluva wano kati ngenda ku press conference ya Mao ate walina Mao kati mulonzi minisita tula ku benchi na minisita balonda kati ogenda yakulabe mu NUP kati leero atagenda kulaba kubanga ndi wa independent ogenda kusaba Mao kalulu ngenda kusaba Mao kalulu waliyo ababaka bali mu DP nga bayingene kadi ya DP mu parliament nga bali kusaidia Mao ate Mao alina bamukkiririza mbanyi Sebamala yarangirira dda ne banna bali ku lukiiko lwalangirira Mao lunaku olwamugyomu obuyinza nti tugenda kuwagira bukyana bali ababaka 6 okwalirumu Kisaache Lulume Bayega Sebamala waliwo mwami omulala Kayondo ojo okuyekayeka wipuwa mu parliament ataliwo kitegeeza obululu obutaano mbuyina mu ngalo bwenti Sebamala yawambe obuyinza kati ate Sebamala yatawagira Mao kati ate bwana akulaba eri Mao bonna balonzi nze siri mu ntalo zaabwe nze noonya kalulu kasimono kakubeeri Sebamala sagala oyonoone kati ate olaba ye ate atambula ne Mao kakugambe kino Museveni waba anoonya akalulu bamukuba akalulu mu Buganda bamukuba akalulu ntegetegereza omukwala n'afukamira n'ofukamira wansi Museveni ababaka balina mu Kampala babale oyinza okusanga talina okujjako Uhuru ate nga naye mmeeya tatula mu lukiiko oba okitegeera naye ngekimugana campaigningamu abeeramu ne sente aziteekamu oba okitegeera so tekiŋŋaana genda campaigninga wooli oli gwawaana naye era naye mugamba manyi ono naye mulonzi netaga omugamba agenda yange bw'atakampa ne bankuba akalulu n'akalulu kamu nja kutegeera wali wewaŋŋaana okugenda wewavudde eddeka busa kaŋŋendewo era mukulu Sebamala oluva olugenda mupira nga ngenze wa Mao okunoonya kalulu tajja kugaana yaliwo NRM otuuka mwami Todong twogera talina buzibu otuuka ayina vote nene kankubulire kino mwami Twa akalulu kano sika bibiina okusinga enjiri gyentambuza ya busobozi Twaha waliwo abantu bangi nga basiraamu Haji Karim Kaliso nansonyiwa ku kino abasobola okukola sheno ne waliwo ensonga lwaki bakujja ku NBS nagala jangu okulewa goyina okuleera bangi
bangi nnyo era nga batudde mu TV amalala abasiraamu abakolayo sagala bamenya mannya nga batudde ku eno show bakifa bakula naye waliwo ensonga gatwaha mu kiibi olina ekyenjawulo bo kye bakulabamu kye batalaba mu balala mu kalulu kano ababaka buli mubaka bwentukamu olina okulaba ekintu ekyenjawulo ekiri mu muntu gwogenda okulonda bw'oba omusindisa takoswaze nze bwe ntuuka ku mubaka bw'aba abadde abagira muntu mulala agamba bukyalekerawo okwogera ogenda kunkyusa kangende nsooke nkirowooze kutampa ddakiika ziwera 5 kubanga bwe zisukkamu mba ku mazzi Buchana nange kansooke kummuzeemu ate olaba tuli ku Salam TV program Omukeeze ku nsonga ndi ne Julius Buchana agenda mu Parliament ya East Africa obadde omumanyi nga munnamawulire wa NBS kati gy'agenda ebigambo byayogera taaki yakyuse dda Julius Buchana nange ndaba nti ebigambo ddala ebyokwogera bingi musazeeko busazi kansooke nkomewo tovaawo. The Gonsham Medical Camp from the 1st to the 12th of August 2022 from Monday to Friday. Don't miss the 13th Uganda Medical Camp, a free medical camp with maternal health, child health, dental health, general checkups, eye care and optics, and specialist consultancy. Brought to you by SKL Patel Samaj in association with SKS Swaminarayan Temple, Kampala. All happening at 3 Swaminarayan Complex, Nsimbiziwoma, Frobel Road, Bukoto, Kampala. Registration starts at 8 a.m. For more information, call 0200 978 888. Supported by Mengo Hospital, Ministry of Health, Toro Cement, Indo-Africa Charitable Trust Canada, ISO Siva India, and NBS. Mu Uganda mukyalimu abantu abalinga mmwe abakyalina ebizibu bya breki nga muyanja wali yajja tumanjulire muyanje je auto garage uno mukugu mukukanika buleki mu Uganda yonna tukanika ebika by'emmotoka byonna n'okutunda spare wa brakes yenna okuli master cylinder, servo boosters, ABS boosters, ABS motor, brake lining, brake pads, brake fluid. Muyanje je auto garage tusangibwa ku Mawanda Road maaso g'amasannyalaze okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0706 721 388 oba 0788 54 32 88. Music is fuel that fires up our souls. Today, African music has a dominant place on the world map. This massive music movement creating waves across the globe. I have seen the evolution and the growth of this industry. But every movement starts with a story, and the best place to start any story is at the very beginning. There's a primordial energy that can only have come from Africa. MTN internet ya feno business internet mugisanze mutyanga mmwe ekisooka twakagikozesa kati myezi nga 3 naye obujulizi bwe tulina nti eri very fast edduka n'ekirala kubanga bizinesi yaffe eno erunninga nnyo online so etusobozesezza okuimprovinga bizinesi yaffe. Wow. So omuntu yenna ayagala okugijoyininga nti ayagala naye afune internet eno eya fiber eri unlimited oyinza muwa magezi ki? Amagezi genyinza omuwa kena kudduka misinde alina kwanguwa. Gwe munaugala atana joininga internet eno ke kaseera joli oberenga weyonga ku mukoto gwaffe bambi oberenga ofuna internet ekuyamba okola emirimu gyo bino ebirawo byamu kwata tofukamira musawo kwata.
Welcome to Master Industries, your ultimate top center for all your construction needs. With a top-of-class semi-automated machinery, the first of its kind in East and Central Africa, we bring you quality construction materials that are strong, durable, and long-lasting to stand the tests and trials of time. Tested in a fully fledged laboratory, we make pavers of different kinds, culverts, blocks, slabs, balustrades, fencing poles, louvers, machine curbs, honeycombs, and many more. Find us at Namanfe after Mogas petrol station or call the numbers below for details. Kulika yomo kumulamu tugenda maaso program Omukeeze ku nsonga nze twaha Mukiibi nagambidde nti tulina Julius Buchana ayagala parliament ya East Africa ayagala kugenda kukiikirira Uganda mu parliament eyo jjukira nti abaliyo okukiika kwabwe kuggwako September kasitogiraba omanya nti weggwerako bajja kuba tebakyaliyo olwo ng'ate tulinayo ba Buchana be bagenda kukiikirira East Africa. Ekintu kino twakirabanga kinene nnyo wali ekirozo kyo kyali kyakubeera chairman wa district nakyo kiba kinene notatunuulira parliament wano noga nti kankiikirire Uganda kakati ate oyagala kukiikirira Uganda mu lukiiko lwa East Africa. Mu nzikiriza gye nzikirizaamu tugamba nti olina okubeera n'okukkiriza nga ensigo y'ensogasoga. Sikutegedde. Ensigo eyo ebeera ntono nnyo era ojjira olina okuba nga n'amaaso nga galina emmunyenge eri kiriya nti olina okuba nga bw'okiteeka bw'oti ku lugalo oyinza n'obutagiraba naye bw'ogikwata n'okiteeka mu ttaka ekivaamu kiba ky'amaanyi nti egimuka n'ezimba n'ekola ki n'evaamu omuti ogw'amaanyi. Mu bulamu setunuulirangako nga muntu atalina mugaso era njagala nnyo okukola ebintu ebinene abalabe batya. Nze nayagala nnyo omusajja gwe bayita Katumba yeesimbawo okuba president saalonda kubanga nali mu kalulu omutima naye omutima gwamwagala nnyo nti bangi abaamutunuuliranga ng'omuntu atasobola kkalya nze natunuulira buvumu Katumba bwe yayina okugenda ku kifo ekyo. Abantu abambudaabuda mu bintu by'obukulembeze baŋŋamba nti bw'oba tosobola kwenyigira mu kintu nga tokitidde tokyenyigiramu. Ekintu kyewenyigiramu nga tokitidde nogamba kaŋŋende wali mukamwokya ndye capati za Haji n'ekikomando kyo kimpoomera nnyo oba bulijjo okikola naye nomanogamba kantambule paka e Kampala road ndye ekyemisana male nkomewo. Amaanyi g'okoze okutambula okuva paka Kampala road n'olya n'okudda omuntu wakusanga nomugamba mpakola ekyemisana Kampala road oli musiru gwatambudde pakiri wonte waliwo restaurant. So nze nkola nnyo ebintu byentidde mu kalulu ke nesimba okubagira president enkumba nalina miliyoni 3 eza campaign naye ng'omwana gwenvuganya naye FDC yakwata ekyokubiri alina miliyoni 17. Era omuvubuka Mbomita Mugabi John yali eyo ntebe yaŋŋamba jangu tugende mu FDC bakuwe ssente oli akalu nemugamba nze ekikulu si kya ssente nze njagala kukwata ku mitima gy'abaana ow'NRM gwe bayitanga Nuwamanya Yusuf bwe nawa ekifo nga amaze okuyitamu kuba president yalina obukadde 21 NRM bwe yamuwa okwenyigira makakalu naye njagala okutegeeza nti abaana bonna batunulira Julius Buchana nze saalinyako benzi saapangisaako limoziini saapangisaako Range Rover natambulira ku booda. Nze njagala nnyo ensonga ezikwata ku baana oba nfuna okugenda mu kifo kya East Africa nze okwesimba okubagira president bandabanga fala ne kati ono omuvubuka abadde nga akuba ebidongo wano kubanga nalinga MC ku mikolo gyabwe mu kirabu nga nze MC Club Expive Entebbe kati yafuuka wa Toto Church nga nze MC mu club era nga bandabanga omuntu atayinza kugenda mu byabufuzi eyo yali enkyukakyuka yange okuva awo sizima begana olunaku olwaleero mbadde mu byobufuzi ogenda ku kifo kya EALA n'omukulu Mpuuga yakimbuuziza jjo
leader of opposition nangamba kulwaki wasalawo ogenda kuyera kwaki wasookedde wanafuna constituency ngamba empungu weebeera eyo waggulu ebimanyi weegenda okuyigga nti bwetunula bweti nerabanga waliwo obukoko obutambula nga tebulina nyaabwe awo weetandikira nejja nenyakula nze sizze kunyakula nze mbaddewo ndabye ebibadde mu paalamenti yaffe wano nendaba abatukiikirira mu paalamenti eri nentegeera enjawulo weeri paalamenti ogimazemu myaka emeka nga ogiripotingamu paalamenti mazemu emyaka 10 ng'otegeera bwetambula bwekola tewali kipya kiri mu paalamenti kyesitamanyi tekiriiyo byonna ebitambula mu paalamenti mbimanyi ebibaddemu mbimanyi ebikolebwa mbimanyi rules of procedure ezimu nze manyi bukyala nga sinagenda ku kirala sokoddemu onziriremu ku kibalo ky'okulonda NRM ereeta ababaka 6 nebasimbawo independent kati muli 12 luli balyana ne besimbawo opposition nereeta naye opposition njagala okujjukiza nti UPC opposition DP opposition FDC opposition NUP opposition PPP opposition JEMA opposition JEMA yaleese Haji Mohamed Katerega UPC egenda mu kulonda DP yaleeta Siranda naye kati ali kalebwerebwe kubanga yagenze ne mukama we FDC yaleeta Herald Kaija PPP yaleeta Kamulali bomwe bamita Kamulali aliawo mulalao PPP yaleese Kamulali n'abalala banjaawo ebibiina byomanyi kati ebibiina bireeta ababaka baabyo omukaaga ne guggwako abalonda baga nti mubala basinze katugeze NRM omukaaga gwe guli waggulu kati awo ne waddawo aba independent basatu nga tonaleeta wa FDC tonaleeta wa tugenda bwe tutyo ebibiina tebifuna opposition ne independent byekimu mu mukago tebatula ku ludda olufuga eggwanga batula ku ludda oluvuganya kitegeeza nabo baki ba opposition so kitegeeza naye tutalonda opposition tuba tusindisa opposition tuba tukiikiriddwa independent oba nfuna nkitegedde bulungi mu mukago temulimu pate mu mukago kuba kukiikirirwa ggwanga era ebirowoozo bitugenda nabyeri kukiikirira ggwanga ebibiina tubireka wano eri tebagala kibiina gundi tewali ekyo nakugambye amateeka bano ge basindika eri ge gafuga okulonda kwaffe wano naye bwe tutuuka eri bali balina amateeka ge basindika wano ge galina tufuga eri kati eri toyambala yellow toyambala green toyambala red toyambala blue oyambala kala ezigatta omukago tukolera ggwanga lyaffe mu mukago tulobinga tuteekawo embeera efunamu tuteekamu obwagazi obw'eggwanga lyaffe tetukiikirira eri bukyala nga tonna bagenda tubuza eddakiika 10 njagala ombuulire Uganda gyoyagala okukiikirira gwe wano biki byotunuulira ne bikunyiiza njagala okutegeeza nti Kenya amafuta gakyali wansi wa 14.5 kituufu mbadde nkyogera wano Tanzania bamafuta tebakyaganywera ku ssente entono nnyo Rwanda amafuta petrol station zonna mu ggwanga ziyina price age tolisanga nti ono atunda 5 oli atunda 6 tekisoboka bonna batunda esiringi emu bwova kweno newebeera eri kampuni ndala bonna balina tunda kimu kiki Rwanda nkiwulira kuva mu ggwe mbaddeyo sagala okwogera byesitamanyi ne bakadde bange abamu baveeyo bonna batunda ssente bonna batunda kika kyekimu obutayisawo kalango kanjogere kino nti okugeza nti tugenda kwogera ku toto ne shell n'abalala bonna batunda price age ekyo mukulembeze yakola etteeka nekiyita oba oyagala kola oba toyagala fuluma eggwanga era balina abatunda amafuta batono kubanga tebasobola kubeera mu eyo competition kyo kyo kyabakuumidde awo omukulembeze agamba bagenda kati kukola emmotoka ezitanywa mafuta n'amawanga agamu gannaggwadda teganabirowoozaako akawanga akamu akeesuliridde muno mu Africa akatawiza n'abantu miliyoni 9 kagala kukola motoka ezo kyewuunyisa omukulembeze awo yasobezaamu okugamba muno balina diiro ne South Africa bagenda kufuna amafuta aga RIC
South Africa naye kyabonabona n'amafuta ogajja Iran ate ogere ku gajja South Africa wadde gasima ninagenda geereta mu ggwanga lyayo nooze kibalawo kyabadde tekikola mu bulungi ng'ovudde ku ekyo ebyenfuna bw'ogenda ku booda zaffe bannayuganda basasula emisolo mingi ebyokwerinda saagala nnyo kwogera ku byokwerinda mu ggwanga kubanga agezezzaako mpulimiza agezezzaako kukwa ebyokwerinda abakadde baffe batugamba nti myaka gy'Amini n'Obote kyali waasi byetutaalaba byali bibi nnyo ate byetutaalaba byetusoma obusomi mu butabo naye kati guno omulembe nze sina mulembe gwera gwe mmanyi gwe guno omulembe gwe mmanyi gwe nkulidde wakuzaliddemu sina mukulembeze mulala gwe mmanyi so kyengezaako kugamba kyeki nti ne President Kenyatta waafuna obuzibu mu ggwanga lyaddukira wano nga mukulembeze gwaludde mu kintu nkoze ntya twalaba ono omukyala yaddira Magufuli mu ntebe Suluhu Hassan naye nga addukidde wano ab'e Sudan wano baafuuka n'abatuuze banga ntalina n'ennyumba we Kololo olujja abaako bwe yeegugumuka ekyalaba omukulembeze DRC ate kati abo baana Shikedi ate kati ye amukwana ku mutono mugamba mukulu kakkana munja kuyambako Museveni we yaleeta ekiteeso ky'okugamba nno bafune amagye agagenda okukuuma omukago nze we nali nagamba kati awo tusimbudde njogera ennaku ze bweri omukago guno gulina okufuna ng'emukago emirala we giri Sadaka, Komesa, EU ne G7 gyomanyi eyaba abasajja amawanga galina gwadda yali G8 ne bajjako eggwanga limu naggo galina amagye NATO tuyinza okumalira mu G4 of course buli mwe agenda kasita interest ze zikyuka ng'avaamu nekyengeza kukolaga ki nti tulina bwe tuba twatandika omukago guno nga kubeera n'abasseruganda mu byanfuna mu mbeera z'abantu ebyenjigiriza ebyekwerinda n'ebisigadde ebyobulamu tulina kutambula nga kitole olunaku olwalala munnayuganda agenda ku kisaawe Entebbe n'alinnya yogenda Tanzania yeetaaga passport naye ate Rwanda, Kenya, South Sudan yeetaaga just national ID kitegeeza waliwo eggume eggwanga lya Tanzania lyetaddewo mu mukago twagala okuteekawo basseruganda obwatandisa omukago guno lwaki gwatandika bwasseruganda abasuubuzi abatwala ebyobusuubuzi byabwe South Sudan ne bakubibwa amasasi ne bibbibwa ne bawambibwa si kirungi South Sudan erina okuteekawo embeera esikiriza abantu okuva mawanga gano agali mu mukago bakole bizinesi nga beeyagaza mu nsi zombi ebyenjigiriza munnamateeka ava e Uganda n'agenda Kenya tasobola kukola mateeka okumala emyaka egi lwaki waliwo obukwakuliza obuteekebwawo naye nga te muli mu mukago mwakola nti tulina okukola ki tulina okukkiriza abantu baffe batambule bakole mu nsi zonna ebyo twagala okumenyawo wetuba twasalawo okukolagana awamu lwaki tuba n'obumulumuulu empulunguzo ze teziwoomesa busera tezisobola kuwoomesa busera awo otandikira waliwo ekizibu kya Uganda bw'otuuka Entebbe olaba bannayuganda bangi bagenda batwalibwa okukola bangi so nga ate n'ebizibu bingi ebyetobese simanyi oba onoonyerezaako ku nsi eza East African Community endala engeri zifulumyamu abantu n'ebizibu bye balina mu layini eyo simanyi oba olina kyoyagala okwogera ku kintu ekyo njagala okwebaza ku minisita avunaanyizibwa ku bifo wabweru w'eggwanga General Jeje Odong minisitule yataddewo emmeeza mu minisitule ye egenda okukola ku kulondoola abaana abo abagenzi bagiyise Uganda External Labour Monitoring Unit ekulimu omwami bamwita Labani Musinguzi desiki eno egenda kuba eyambako kampuni zino ezitwala abantu ebweru okulaba abaana bano batuuseeyo batya era bagenda kuteekayo kye bayita aba labor attaches wali ababadde minister of gender byateekayo naye ng'oluusi kampuni zino ezitwala abaana ebweru nezibawa emirimu eri balina engeri gye baba obuli bw'enguzi nga bungi munnamagye ono Jeje Odong agamba ngenda kuteekayo abanga bava mu Ministry of Foreign Affairs babeere ku ground mu nsi ezitwala ate si nyingi zibaliwo zirenga 5 so kitegeeza weetaaga abantu bw'oba ogamba nti buli nsi oteekemu abantu babiri basobola okukola nti omu aba ali ofa omulala asobola okukola then neggwanga eriwayo abaayo ne bakolagana wamu kubanga olulimi bayinza okuba tebalutegeera bulungi so yes monitoring unit eyo egenda kuyambako naye kisinga obukulu mwami twa bannayuganda lwaki bava mu nsi eno ne bagenda bakola ebweru mbeera si nti bonna ku buli 100 osangako 5 batulugunyizibwa ekyo kiri ku rekodi ne ku kisawe bakugamba nti abantu abagenze ebweru ne bakola ku buli 100 osanga 5 ku 10 abakola ki naye ate mawanga amalala kisukka Kenya basazaamu ko na lumu okutwala abantu ebweru gagamba
tukyalemereddwa okumonitaringa abantu bano naye Uganda tesitugezezzaako ebbula ly'emirimu liwaliriza abavubuka bangi oza ki ekiyinza okukolebwa oli muvubuka embeera ogibaddemu oba kiki ekisobola bwe tusomesa abaana tubasomesa emirimu gy'omu mutwe okimanyi nti omwana asiika capati ekamwoca asasula ennyumba ye wasula neyeebeezaawo nga teri wamubanja naye ng'asiika busisi capati ey'ebitaano kati bazirinza za 10 bw'oyigiriza omwana abantu abandi abo abantu abasiika capati abavuga booda abasiika chips ku kkubo abookya enkoko balaba nga abalemererwa mu bulamu naye ate abo abaana basinga omwana atula mu ofiisi Joyous Buchana akadde kalabika nti katuweddeko njagala otunuulire kamera eyo ffe tetubeerayo gy'otambulira katwaga kulaba ku Buchana asaba akalulu ng'atuuse mu bantu bye dakiika emu ntunulamu eyiwa tunulamu eyo ogira bwe kutunuulidde embeera nga bweri mu ggwanga kati osaba akalulu dakiika emu byewuunyisa Julius Buchana alabiddwako ng'attaanya ensonga eziyamba omukago guno nagendako mu African Union nga nze omu ku bagenda okuteesa ku butya ebyamawulire bigenda okukolebwamu mu mukago guno so nsuubira nina obusobozi nina obuyigirize nina n'obumanyirivu obuyinza okuyambako omukago guno okudda engulu sigambye nti gwagwa ne gwina we guli ogwetagisa abantu abalina emizi abategeera ensonga zaagwo nga ye Julius Buchana mbaka yenna ndaba ng'oli eyo njagala okukutegeeza nti yene essaawa okolewo okusalawo nga 29 September tugenda kuba tulonda totunula bbali Julius Buchana ekago olina okuteekako akasalaako obeere ng'omuwa akalulu mukama ajja kuwa omukisa era njagala okuyozaayoza mwenna abafunye ebirungi olunaku olwaleero abafunye ebizibu mukama abasaasire abalwadde mukama abasuuse naye ng'ekisinga obukulu njagala nnyo okubuuza ku mukubiriza wa parliament Right Honorable Anita Among wamu n'omumyuka wo Thomas Tayebwa wamu n'omwami gwe sitayinza kwerabira leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga ate nga mubaka wa Nnyendo Mukungwe njagala obeebaza nnyo okulaba Salamu TV mwebale nnyo kunkyaza omutima kati ngulaba we guva mwebale nnyo kumpa kaseera kujjako wano ku Mukeeze tukyatambula naawe era tujja kutambula Katonda atukwatireko Haji Karim Kalisa njagala okwebaza nnyo mwebale kunjagala nga mutabani Haji Karim yankubidde essimu ku makya nagamba Buchana atuuse ne mwata nnaba kutuuka mwagala jje mumwempewo amen Haji nayanza nnyo mukama Allah kuwekya singa okwagala era okuwangaaze olabe ebirungi bituvaamu tuyanzege mwebale kwera nti mutambule naffe olunaku olwaleero mu program Omukeeze katukome wano kubanga akadde ko kalabika nti katuliiridde empinga mubeere bulungi katukumire ate tukwatagana olunaku olw'enkya nze Twaha Mukiibi mbadde ne Julius Buchana yavuddeko emabega abadde mukozi wa NBS emirimu n'agiwummuza ayagala parliament ya East Africa era nga bwe mumulaba kala zatandise okuyambala leero ayambadde bbulu namulaba ejjo nga ayambadde kooti eya yero kyabadde kitengi nga kirimu ekisibu jozi nakulaba mu red kakati takyayina waagwa nolwekyo ayagala bwagazi abo bonna abalina gye bagwa bakuŋŋaanire ku ye bamuwa akalulu mubeere bulungi Katonda abatukumire mweraba.